Yes, mu mawulire ge tulinawo Museveni ng'ali wamu n'Abachina batongozza ekirombe kya gold ekigambibwa okuba nti kyekisinga kati we twogerera obunene mu ggwanga erya Uganda. Ekirombe kino kigenda kubeera nga kiddukanyizibwa Abachina era nga kisangibwa mu bitundu eby'e Busia ekimanyiddwa nga Wagagi Gold Mining Project mu bitundu eby'e Busia. Ekirombe kino kigambibwa okuba nti kigenda kuba kifulumya tani obukadde 30 obwa gold ore era babeere nga balongoosaamu gold tani akakadde kalamba n'emitwalo 5 nga gold ono ali pure ebitundu 99.99% buli mwaka. Ekirombe kino kigambibwa okuba nti kiwemmense ssente z'omuwi w'omusolo obuwumbi 891 n'obukadde 394 wabula nga ssente zino zaaweereddwa kampuni emu ey'Abachina era nga be bagenda okubeera nga baddukanya ekirombe kino. Abamu ku baabaddewo kwabaddeko minisita ow'ensonga z'ebyobugagga eby'omuttaka amanyiddwa nga Ruth Nankabirwa, kwabaddeko minisita omubeezi oba omuyambi we Minister of State amanyiddwa nga Fiona Nyamutooro, ono mukyala wa Kenzo, be bamu ku bakungu abaabaddewo ne General Yoweri Kaguta Museveni ng'akolagana n'Abachina okulaba nga batongoza ekirombe kino. Wabula kigambibwa nti ekirombe kino kigenda kuba kyekisinga obunene mu Uganda nga bwe nkugambye, kyokka nga bannayuganda abasinga obungi bagambibwa okuba nti tebamanyira bigenda mu maaso ku nsonga eno kubanga tewali mawulire gonna oba TV yonna oba radio yonna egenda kuwa mawulire gano. Ngezezzaako okunoonya information eno nembula, wabula wulira emikutu kwenjijje. Egimu ku mikutu egisobodde okufulumya information eno giwulirize, nkulage nti tewali TV yonna ey'e Uganda oba radio egenda kunnyonnyola bintu bino. Amawulire gano gaasose ne gafulumira ku SABC, South African Broadcasting Corporation, mukutu gwe South Africa, ne gafulumira ku mukutu gwa NTV Kenya, ne gafulumira ku mukutu ogumanyiddwa nga Sputnik Africa, ne gafulumira ku mukutu ogumanyiddwa nga Reuters, ne gafulumira ku mukutu ogumanyiddwa nga African.com, ne gafulumira ne ku mukutu ogumanyiddwa nga African News Feed n'emikutu emirala gyonna nga mwotadde ne BBC. Wabula emikutu gya Uganda egisinga obungi teginnateekayo gulire lino. Kakati njagala ddi kunnyonnyola obitegeere bulungi nnyo kyobadde tonaba kubanga otegeera. Nkugambye Museveni yeegasse n'Abachina. TV oba radio ez'e Uganda ziyinza okuba tezigenda kugamba bintu bino kubeera nga ate obitegeera bulungi nnyo. Ate ffe wano ku Redison TV tubeerawo okubeera nga tubikutuusaako bye weetaaga okubeera ng'omanya obeere ng'obimanya bulungi nnyo. Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okuba nga nkutuusaako update ku update ensonga za golodi. Obuwumbi n'obuwumbi bugambibwa okuba nti bugenda kukubibwa. Sente ezimu zinnemeye n'okuzza mu z'e Uganda wabula ngenda zikusomera nga bwe ziri. Kakati kigambibwa nti ekirombe kino kiteeberezebwa eggwanga erya Uganda liteeberezebwa okuba nga ligenda kufuna oba lisobola okufuna obutabalika 12 n'obuwumbi 8 zino sente za dola. Njagala owulirize bulungi nnyo. Mu mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 7 amawulire gaafuluma nti Uganda yali emaze okubanga ezuula ebirombe bya gold okwetolola eggwanga, nti era ebirombe bino nga bibalirirwamu metric tons 1,300,000 nga kigambibwa nti babivaluinga okubeera nti Uganda singa eba ekutte bulungi gold ono, wulira sente Uganda zeyinza okufuna trillions 12.8 trillion US dollars. Zino sente bw'ozizza mu za Uganda tosobola na kubeera ng'ozibala. Obutabalika 12 obwa sente eza dola Uganda singa ebyekutte bulungi ebirombe bino ze sente zeyinza okufuna. Kakati gwamanye ekibalo bulungi ennyo olowooza ekibalo kino kiyinza kubanga kikuteekawa. Wulira sente zino bw'ozizza mu za Uganda obutabalika 12 obwa dola bubalirirwa okubeeramu obutabalika, mpuliriza bulungi, obutabalika obukadde 45 mu obukadde 45 mu obukadde 600 obutabalika 4 obutabalika 45 million trillions. Simanyi oba ontegedde bulungi. Obutabalika obukadde 45 oba obutabalika 45 bwa siringi za Uganda oyinza obutakategeera naye nja kusaba ogende ku mutimbagano gya biraba. Kakati ebirombe ebya Uganda ebibalirirwamu metric tons 32 eza gold awedde era ali pure bebimu ku birombe ebyalangirirwa tebimaze okubanga bizuulwa. Kakati ebimu ku birombe bino mwe mwali n'ekirombe ekisangibwa mu district y'e Busia ekimanyiddwa nga Wagagi Gold Mining Project. Kakati ekirombe kino baakikwasizza Abachina era nga kampani emu ey'Abachina eyategeezezza nti bagenda kufulumya gold ore, ndoza gold atali musengejja atannafuuka pure tani obukadde 30, nti bajja kuba basobola okujjamu buli mwaka tani akakadde kamu
n'emitwalo 5 egya ttani nga pure gold. Kakati nga kigambibwa nti gold ono simanyi government y'eggwanga erya Uganda naawe munnansi ampuliriza wamu ne kampani ey'Abachina eyaweereddwa bino ani agenda okusinga okufunamu, ani agenda okuganyulwa mu bino byonna nga bwengendo maaso n'okubeera nga mbikunnyonnyola. Wabula nkugambye media z'e Uganda ezisinga obungi mainstream ziyinza okuba nga tezijja kunnyonnyola. Waabaddewo abakungu Fiona Nyamutoolo, Ruth Nankabirwa n'Abachina bennyini ababadde bali emabega wa ddiiru eno. Ministry eno ey'ebyobugagga eby'omu ttaka ye yabadde evunaanyizibwa ku nsonga eno. Kaakati wuliriza okusinziira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo bwe gyogera ku nsonga eno. Nkugambye ey'e Uganda oba media ez'e Uganda oyinza obutafuna bulungi information nga bwejja. Kakati nkugambye emikutu gye ngenzeeko ne nnoonya ensonga eno nsobole ogikuleetera gye njagala okuba nga nkunnyonnyola osobole okugenda maaso n'okuba nga ofuna omukutu baguyita Redison TV. Bw'atonaba kuba nga osubscribe nga kikole obeera omu ku abo basooka okumanya buli tuba tutaddeyo, ate tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga tukuleeteranga amawulire nga gano. Bw'oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole, bw'oba omaze okuba nga osubscribe nga genda mu comment section ombuulire oba obadde oyina ne ky'omanyi ku mboozi eno eya gold agenda maaso n'okuba nga asimibwa oba agenda okuba nga asimibwa kampuni emu ey'Abachina eyaweereddwa omulimu guno mu bitundu eby'e Busia. Kakati wuliriza bwe ngenze maaso n'okukola okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo oba ku nsonga eno mu bitundu eby'enjawulo oba ku mikutu egy'enjawulo, ngenze ku mukutu ogwa NTV Kenya ne mbaako wano information gye bampadde ne bagamba nti Uganda inaugurates $250 million Chinese owned gold mine in Busia district. Nti ekirombe kino kigenda kuba kiri owned by Chinese. Ekirombe kino kwegamba kigenda kubeera ng'eky'Abachina nga be bakiddukanya be bagenda okusima gold. Kyesimanyi percentage ki government ya Uganda kwegenda okuba ng'eganyulwamu, naawe muna Uganda ampuliriza, wabula ng'ekirombe kyakwasiddwa dda Abachina. Uganda has inaugurated its first large scale gold mine. Kino kyekirombe ekisoose obunene bwakyo okubeera ku mutendera guno. Uganda ebadde tebangako na kirombe kifaanana kino kye bazimbye Busia era ne bakikwasa kampani y'Abachina. A $250 million Chinese owned project in a country's east that will also refine the barium to 99.9% purity according to a statement from the president's office. Nti okusinziira ku statement eyavudde mu office ya General Kaguta Museveni, gold agenda okufulumizibwa mu kirombe kino agenda kubeera ku 99.9% pure, agenda kubeera pure gold. Kyokka nkugambye nti gold ono agenda kuba gold ali pure agenda okufulumizibwa agenda kuba akunukkiriza mu ttani akakadde kalamba n'emitwalo 5 egya ttani gold agenda okuba nga afulumizibwa mu kirombe kino eky'e Busia. Kakati olowooza kino kigenda kuba kibeerawo buli mwaka. Sente zino ani agenda okuzirya? Gwampuliriza ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda percentage ki egenda okuba nga efunibwa? Omukutu gwa Redison TV genda maaso n'okuwuliza kankunnyonnyole wano nga bagamba the landlocked country in East Africa which has a variety of minerals including copper, cobalt and iron ore wants to expand its mining industry and position itself as a major gold producer and exporter. Nti eggwanga lino eriri landlocked mu East Africa, eggwanga erya Uganda, nga lyerimu ku mawanga gakyasinzemu ebyobugagga eby'omu ttaka. Wano nno abasinga obungi mubadde nga mugoberera we watera okuva entalo ezitera okutabangula amawanga, mwe mutera okuva entalo abazungu ne bayingirawo ne baba nga tebakkiriza ebintu bino bibeere nga bitwalibwa. Waliwo munnayuganda omu Shama updates abasinga obungi mu mugoberera atera nnyo okusomesa ku foreign policy, era ensonga ezifaanana bwe ziti ze zibadde zitera okusinziira ku statements ze ze zitera okuvaako ebizibu. Uganda twale lya Bungereza, Abangereza si basiru bazuula dda ebyobugagga bino eby'omu ttaka, wabula kati ate we twogerera gavumenti y'eggwanga erya Uganda eri mu kubikwasa kampani ez'Abachina. Gwawuliriza era zagoberera olowooza emboozi eno enaggwerawa era ebintu bino olowooza tugenda kuggwerawa ne sente zino zigenda wa nga gwe munnayuganda okyagenda maaso n'okweyaguza olujjo. Obuwumbi n'obuwumbi bwenkusomedde, sente ezo zimala okubeera nga amalwaliro mu Uganda gonna galimu eddagala, sente ezo zimala okubeera nga amasomero gali mu mbeera nnungi nnyo, sente ezo zimala okubeera nga Uganda yonna enguudo nzimbe. Bye bimu ku ebyo by'ozoowulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byazzenga akugamba nti singa akwata obuyinza ew'okutandikira amanyiiwo. Nkugambye ekirombe kino kibalirirwamu singa oba ebirombe biri mu Uganda, singa Uganda eba ebikutte bulungi,
esobola okufuna ssente eziri mu butabalika 12 obwa ssente za $. Ezo ssente zinnemye n'okuzza mu Uganda kuba bwengezezzaako bandeetedde ssente tezisomeka nze nzitegedde nesinyangu kwogera. Baŋŋambye nti obutabalika 45 obw'obutabalika obwa ssente za Uganda ze ssente z'oyinza okufuna mu birombe bino singa Uganda eba ebikutte bulungi. Kaakati wano nga bakugamba nti ggwanga erya Uganda lye limu ku mawanga agakyasinzemu ebyobugagga eby'omu ttaka. Balina copper, balina cobalt, balina ne iron ore. Bino byo tebyogerwa nako. Sawa zino abasinga obungi temubigoberera, temumanyi na kumanya ssente mmeka ze biyingiza, temumanyi na kumanya bizito wa kyenkanaki, era gavumenti ekuba ddiiru z'enkanaki ne ssente mmeka eziri mu buwumbi n'obuwumbi bwa $, obuva mu byogagga bino okuli copper, cobalt ne iron ore, nga tetunaba kugenda ku golodi, kyokka nga te golodi yekka bino byonna abikubisa. Last year, Uganda raised $3.4 billion from gold exports. Uliriza, omwaka oguwedde gavumenti y'eggwanga erya Uganda yafuna obuwumbi 3 n'obukadde 400 nga zino ssente za $. Kwata kalikyuleetayo nkakasa ejja na ku freezing nga zino tejja zikonvatinga. Obuwumbi 3 n'obukadde 400 eza $, ozizze mu Uganda olowooza ogenda kufuna ssente mmeka? Ssente zino nkakasa kalikyuleetayo bwebanga si ya simu tejja kusobola kuzikonvatinga era ejja ku freezinga. Naye nze bwengezezzaako okuzizza mu za $, nazo omuwendo gwe bandeetedde gulabika nga munene nnyo, nyinza obutasobola kubeera nga ngukusomera, naye njagala ogende ku kalikyuleetayo oguteekemu, tujja genda mu maaso n'okubeera nga tubisoma. Kakati wano nga batugamba nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda omwaka oguwedde gwokka, si financial year, si myaka 2, wuliriza, baafuna obuwumbi 3 n'emitwalo 40, obuwumbi 3 n'obukadde 4 eza $, nga zino ziva mu kutunda ebyobugagga eby'omu ttaka mu mawanga g'ebweru, gold exports. Nti gold gwe batunda China, gold gwe batunda mu America, gold gwe batunda Russia, baafuna ssente ezo. According to okusinzira ku data oba statistics eziva mu Central Bank, ebitundu 37 ku buli 100 total export revenue kwegamba ssente eziva mu misolo, emisolo oba ssente eziva mu byobugagga ebitundibwa ebweru, ebyobugagga eby'omu ttaka byokka. Wano nga tetubaze mmwanyi, tetubaze ebintu birala byonna ebitundibwa ebweru ebiva wano. Ebyobugagga eby'omu ttaka byokka byakavalinga ebitundu 37 ku buli 37% of the country's total export revenue. The figure includes the re-export of gold brought into the country, with nearly all its domestic production from small-scale artisanal miners. Nti n'ebyobugagga bino ebisinga obungi mulimu ne gold gwe batwala ne balongoosa ne bamuzza ate ne tuddamu ne tumutunda. Babaze ebyobugagga ebisimibwa abantu ba mwana yinki abagenda ne bakwata enkumbi, ne bakwata ebitiiyo, ne bagenda mu birombe ebyenjawulo ne batandika okuyiikuula, kubanga wano mu ggwanga erya Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti abantu ekika kino weebali, naddala mu birombe ebyenjawulo abantu bazze balabwako nga bagenda maaso n'okusima n'emiyini gyabwe, nga bagenda maaso n'okusima golodi oba ebyobugagga ebirala, nti ne bino nabyo babibaze ku byobugagga ebitundibwa. Jjukira bino abasinga bambi basima busimi ne bafuna ez'okusima, nti ebyobugagga bino ebize bitundibwa kigambibwa okuba nti nabyo byateereddwa mu bibalo nga bwe mbikusomedde. Guno omukutu gwa Redison TV, bwebatonaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kadeka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya bwe tuba nga tutaddeyo. Nkugambye amawulire gano oyinza okuba tolinawe waagalabye, naye njagala tutambula empola osobole okugafuna obulungi ennyo. While its gold export earnings have increased in recent years, it is still far behind Africa's largest bullion producer, Ghana. Nga batugamba okumanya zino ensi ngagga nti gavumenti ya Uganda newankubadde nga ebyobugagga eby'omu ttaka byetunda oba golodi yekka gwetunda ebweru w'eggwanga nti yeeyongedde mu myaka egiyise, tannatuuka na ku level eya Ghana, kubanga Ghana yekyasinze ku lukalu lwa Africa okutunda oba okubeera bullion producer ku lukalu lwa Africa. Nti Ghana ya raisinga obutabalika 11 n'obukadde 6 oba n'obuwumbi 6, $11.6 billion ze ya shipping okuva mu ggwanga eryo okugenda mu ggwanga mu mawanga ag'ebweru. Kakati eggwanga erya Uganda nelyo lisemberedde. Naye ssente zino lwaki nzikusomera nti ssente zino zibalibwa singa ebintu bino biba bikwatiddwa bulungi. Gano amawanga galina obusobozi okugaggawaza abantu baago ne gabajja mu bwavu
embeera yonna gy'obadde owulira oba gy'obadde omanyi n'oba ng'osukkako awo w'obirabira. Oyinza okuwulira ssente zino n'olowooza nti ntono, naye ekyobugagga kino ekya gold kintu kinene nnyo. Wuliriza wano. The Wagagai Gold Mining Project, owned by Wagagai Mining Uganda Limited and covering just over 9 square kilometers in Busia district, was inaugurated by Museveni on Saturday. Olwalero wenjogerera lunaku lwa kusatu enaku z'omwezi ziringa 2. Kati ku lunaku lwa Saturday ekirombe kino January Kaguta Museveni lwe yakironkinga, era ng'ekirombe kino yakironkinga ali n'Abachina. Abamu ku bakungu ba Uganda bokka abaaliwo kwe kwali minisita w'ebyobugagga eby'omuttaka Ruth Nankabirwa n'omuyambi we oba state minister amanyiddwa nga Fiona Nyamutoro mukyala wa Kenzo. Era n'emikutu gy'amawulire ngenda kuddamu ku listi y'amawulire agafulumiza ebintu bino ng'amawulire g'e Uganda tewali mawulire gonna gennoonyeza n'engafuna. Kakati nga bagamba nti ekirombe kino kiriko square kilometers 9 n'okusoba, era nga kikavalinga over 9 square kilometers mu district y'e Busia. Bakironkinga ku Saturday. The plant, which has started operations, ekirombe kino kyatandika okukola, is expected to process 5,000 tons of gold ore per day. Nti buli lunaku kisuubirwa okuba nga kigenda kufulumya ttani 15,000 eza gold ore. Gold ono atali mukuŋŋonte oba atali pure, wabula ng'abalirirwamu ttani akakadde 1.2 metric tons of refined gold a year. Nti ttani namba buli bagenda kuba fulumya ttani 15,000 eza gold atali musengejje atali pure, nga ye ttani namba n'obutundutundu bubiri oba gold ali pure okusinziira ku statement. Era nga kino bagamba nti mu mwaka gwa 2023 gold yalinga afulumizibwa kyokka nga bannayuganda baalabanga gold oyo nga mungi nnyo n'ebyobugagga ebyo nga bingi nnyo n'essente nga zaali nnyingi nnyo. Bagamba nti gold ono abadde afulumizibwa tatuuka na mu half owabiri ebigenda okuba nga bifulumizibwa wano. Era nga kigambibwa nti Uganda omusolo oguva oba revenue abeera generated okuva mu export gold afulumizibwa bwe ggwanga agenda kuba yeekubisaamu emirundi n'emirundi ku ssente zibadde zifunibwa. Uganda is currently constructing a 2.7 billion euro standard gauge railway to reduce the cost of transporting its exports and imports via neighboring country. Wuliriza bulungi nnyo wano. Bakugamba nti Uganda eri mu kuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka standard gauge railway olubalirirwamu billioni za dollars obukadde billioni 3 n'obukadde 116 eza dola nga oba eza euro obuwumbi 2 n'obukadde 7 kyokka nga bw'obalirira ate ssente ziva mu gold ono mwokka zikubisa awo. Kati nga kiraga nti singa Uganda nga bwe nkugambye nti eba ekutte ebirombe byayo bulungi nnyo n'olwo oluguudo lwandibadde oba oliawo lwaggwa dda. N'ebyo biri bwe bityo. Emikutu gy'amawulire kwenzijje information eno nga bwe njikusomedde kuliko African Global News, noonyeza ku mukutu gwa wane Uganda gubuuze, Business Insider Africa, NTV Kenya, emikutu nga Central News Africa, emikutu nga waliwo omukutu ogumanyiddwa nga mining.com, guno gutera nnyo okutambuza emboozi ku nsonga z'ebyobugagga eby'omuttaka. Waliwo omukutu oguyita Channel Africa, osobola okugendayo naawe n'ofuna information asingakaawo. Naye ng'okusingira ddala genda ku mikutu nga NTV Kenya n'omukutu gwa Sputnik Africa ojja okufunira information ayinza okuba nga asinga ku oyo gwe nkuwadde. Otherwise emikutu gya Uganda bino oyinza obutagenda mu maaso nakubanga obimanya. Mpozi waliwo n'omukutu gwe bayita Reuters. Omukutu guno nagwo osobola okugendayo n'oba nga osobola okumanya gufulumya amawulire ku mutendera gw'ensi yonna ensonga n'oba nga ate ozitegeera bulungi nnyo. Nyongera okujjukiza ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone Media backup channel yaffe. Nja kusaba tanaba kubanga osubscribinga ku channel eyo, kirira wansi awo mu link gye nteeka mu video zino obeere nga ate okwata ku link ejja kutwala butereevu ku mukutu ogwo osubscribingeko. Twetaaga abantu 100 omukutu ogwo kutandika okuba nga gutuweereza ensonga z'enkyukakyuka, wabula tulinako abantu nga 3 byokka. Kakati abantu 7 benneetaaga kakasanga views ezigenda okuba ku video eno
tusobola okuwera abantu olusanvu. Kati buli araba n'ogenda no subscribing ku channel eyo ojja kuba olina kyogasseeko era tujja kuba tutambulira ddala ffenna mu ngeri emu oba endala. Suwebale nnyo okuba ng'okyagoberera bwe batonaba kuba ng'osubscribing twegatteko tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Amawulire amalala gonna ogenda kugafuna sigala ku mukutu guno kanzija mbeere nga nkwongerayo. Olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna.